abachawonyewo mu Kampala bali basatu abaroro bonavu nabo ba FDC chovora ba Rukwago arina kuba omwegendereza nnyo okola decision baba akora cabinet na decision alina kubeera omwegendereza amanye nti obwa deputy aleke nupe butwale obwa speaker aleke nupe butwale kubanga ye bamulese ate nabamurunze banupo oraba nabire nongereje bamutunira mu abantu nayenze njitunira ate nabira mutunira mu ngeri ndara. Yes, Nabira alina issues ngo muntu ne buri muntu alina kazeke with time Nabira ono bwasigara kucyaguranye agenda kumutereza mugenda kwewunya kwanga cyamaze kuzuka nti bwo va ku mugendo gwa nupo ufuka vu omuntu ye nari n'obwongo era kintu kibakutirimwa abantu banupo kasita abantu banakora banga we kurubesa ku NRM iwagoni politically so far abatamanya ngamba bakatwara DRF bakaconfiscatinga DRF forms enkuminya kintu kyamanyi nyonyo enkuminya ma DRF forms zino declaration forms zino bwe bujurizi bwe tutwara mu court kubanga returning officer basayininzeko na agency mwana musayininzeko se obujurizo bwe tibo wakanibwa tosubira kuwaganibwa abo data ko wano mwana musayininzeko koti bwegenderako chovoraba to me the regime is panic nze nganze bya Rugaba in my opinion cyaguranye no bwatagenda mu koti nubwo atagenda yo aterwa kitagenda no echetwari yagade that overwhelming evidence then no kusettinga kitwita precedence kwanga zishimanyi bona kumpi bona ba kada judges baja kugamba yes bayinza no kugamba nti evidence tujirabye naye kusinzira ngakarubwe kafanagana ngo musayi gwiyika ate tusobora kubaza mu musayi. Okay, bana Flashlight channel tuyanziza okutwagala mwebale kweramu naffe ku mpoza ffe nga bulijjo tusimira ddala era kiba tunako lwaleero tukomyewo twasaza okusiga nga tulonda mukulu bya kumulonya kuli mukulu bya Rugaba muli kanyumero buli time every time left center and right amaye mukulu wano ayogera ku nsonga mwinane muzitegeera so n'olw'ensonga eyo kati olwaleero jo twabadde naye n'olwa tubadde naye kyesijja kuberabira kubajjukiza kiriwe ekitinti nti mukulu bya Rugaba mu bukosefu bwayitamu era yeewaayo n'agamba why katubwe update era kimuleso nako olwaleero kibadde kuva nti omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi abamugamba the president elect abamuta the gladiator kugamba ina amanya mangi omba muita the boxing akube ngumi emu abantu ne bawunga katufu twebuuza nakola speech tubadde atenga tukyale the same statement netwa ne minister for presidency ne nakola speech ezikanga na attacking abakatikiro ne chachi kofune tuza kitegeeza kyeriense ne tugamba tetujja kulonza no tujja kulumba mukulu bya Rugaba amanya kutunula mu nsonga zino nazi nyunyula bulungi ensina ne musobolo zitegeera kyesijja berabira musigala nga musubscribinga ku mukutu gwa The Flashlight channel ku YouTube ku Facebook ne ku Instagram wonna kwe tuli necha ekisembayo mukulu bya Rugaba kye mukoze nnyo mwebale nnyo ffe bana Flashlight channel twewaayo kusiga nga tubategeeza munnange mukuyagala okubeera nga ali mulamu lyesanyu lyaffe ate lyesanyu lyammwe tukyetaaga obuyambi bwammwe tuyambagane abeewo mubeewo tubeewo mukulu bya Rugaba osibyo kyassewo naye munanga bogamba obuyambi covid nga ifena yatugoya covid fena yatugoya nze abantu oluusi mbasasira era omuntu bwakuwaayo ekintu manyi nti oyo muno nnyo kubanga covid ate mwana watawarara yabagoya nnyo singa ffe
fatiriste umuntu otambura ne wari wabarera batatambura na kutambura ngabe bungereza be Amerika be atege mikwano jafe so tubebaza naye fechone kiriwo chona lazima nange ndi no kweyamba ngende mu dwaliro sente nyingi naye njazifuna kulabika tukwatire wamu zijja kulabika yes now nze ekindeta ku flashlight simaragaja ekisoka for the first time Kyagulanyi ffe gwe twaronda ogwe tumanyi nti ye president waffe yakoze press conference for the first time ngali mu nkomyo bamukiriza nayo yabadde in fact yabadde live ku Facebook yabadde live ku Facebook yabadde jo naye sayagadde kubagamba nakitegederwa kisagadde ku kibagamba era ne mu speech eyo nako lwajjo tekirimu naffe ne twebuuza kiki kongo tereso olwaleero lwansonga twagikoze nga ndaba budde bugenze gwe tewakitegererwa n'amanyi nti obudde bujja kwa bugenze obona atukira awaka kuva wange bujja kuba kiro tokyasobola kushutinga video kati nimanya nti kijja kukutawanya kati ubwo nagiteekako leero ng'obagamba nti so nze nakisirikiddemu naye ekisooka nsooka kwebaza pulezidenti waffe akyali mugumu ng'edda Kyagulanyi bw'omutunulira engeri gyali incarcerated tanaba kupondokako yadde n'endakiika n'emu akyali mugumu tosobola kubeera ng'olinga Kyagulanyi n'otabeera mugumu ng'otegedde kiki ekyavuddemu kalulu ate bw'otya ate amajeego ag'okutaka gadduke budusi so Kyagulanyi twamuteekamu obuvumu obutagambika abawagizi be bokka yes naye mugumu naye abawagizi kikulu nnyo bebasinze okumuleetera obugumu n'olwekyo Kyagulanyi mwebaza n'abantu mbebaza nti lazima mukyanyweredde wamu nawe waliwo akantu akesayogedde jo mukwano gwange manyi bugenda babo bubaka nti omuntu waffe alinga mukomera naye alagidde muronde abanuupu bokka ne Kampala n'alagira nti muronde Nabiira naye ekyansinze okunsanyusa wali mukwano gwange bamuyita mu biro mu Rubaga North ali mukomera titumanyi waali mu biro yes naye ngali mukomera yabadde ne munne bamuyita Kaana Kambaata eddala lyerabidde mu biro yawangudde ngali mukomera gye bamusibidde nga tibamanyi okiraba ekyo kyekikulaga nti abantu resilience gye balina mu gavumenti eno n'obwokola otya tobasobola ngali mukomera abantu nibeekolamu omulimu nibagamba nti omuntu waffe ali mukomera yalina furaga yaffe ya Nuupu n'olw'omulala wenansaneera bonna babalonze obululu bungi nnyo ekitagambika enakwageddeko gyo n'ogamba nti out of 42 candidates out of 44 Nuupu mu Kampala kwero C5 erina kwanamu omu kati ne twebuuza parties endala ziririddawa erinaanamu omu abakyawonyeewo bali basatu ne ba FDC olabe Luganda lwenkozeseza abakyawonyeewo mu Kampala bali basatu abalala bonavu naye nabo ba FDC kyova olaba Lukwago alina kuba omwegendereza nnyo okola decisions bw'aba akola cabinet na decision alina kubeera omwegendereza amanye nti obwa deputy aleke Nuupu butwale obwa speaker aleke Nuupu butwale kubanga ye bamulese ate n'abamulonze ba Nuupu
bamuwadde ali bamuwadde nze Lukwago namuwa emyaka 5 gino gyagenda okufuga naye oli musajja muzibu nze ebyobufuzi engeri gyembitunuliramu abantu oraba Nabbira n'engeri gye bamutunuliramu abantu naye nze ngitunulira ate Nabbira mutunulira mu ngeri ndala. Yes, Nabbira alina issues ng'omuntu naye buli muntu alina kazeeke with time Nabbira ono bw'asigala ku Kyagulanyi agenda kumuteereza mugenda kwewuunya yes ate kyamaze okuzuuka nti buli bwogoba layini ya Kyagulanyi n'otatagala oyitamu munnange akutuuse gy'olaga. So abantu babadde bakyalinamu okubuusabuusa eri Nabbira ekyo abantu mbasonyiwa kubanga issues ze balina nzimanyi nesagala kuzogerako kubanga muntu waffe wa NUP. You see abantu kye batamanyi kati nze siri wa NRM obadde kimanyi sirina kadi ya NUP naye bweba njogerera Kyagulanyi yinza kugamba nti Kyagulanyi yadda kunze nti twazaalibwa wamu. Omuntu akyuka ebyo yali akola n'abireka nafuuka omuntu omulala ekyo kyetulina okugoberera nti omuntu ono bw'akyuse ali atya tulekenga kutunula omuntu nga bwe yali tumutunulire nga bw'ali. Kino nkyogera kubanga nzize ngoberera nnyo Kyagulanyi nzize nga amugoberera nga ndaba engeri gyalwanirira omukyalo ono waliwo ekyama Kyagulanyi kyatanaba kuteeka mu lwatu eri Nabbira ne Lukwago ne makati wa Lukwago kati abantu boluusi ekyo kibalema ojja kusanga enkolagana ya Lukwago ne principal waffe teriiwo. That's what it means. N'abantu ababulijjo oluusi babeera excited ekyo ne bakireka bo ne balowooza nti Nabbira ayinza kukolegana nabali ayinza kukolegana ne NRM ayinza naye nga principal akugambye kubanga kyamaze okuzuuka nti bw'ova ku mugendo gwa NUP ofuuka vu. Omuntu yenna alina obwongo era kino kibakuutirimu abantu ba NUP kasita abantu banaakola nga weekulubeesa ku NRM iwagoni politically kino nkiddamu kubanga nze ekyendaba n'okusingira ddala mu Central Region ojja kusanga regime target ejja kubeera ku bantu ba NUP abayiseemu both MPs and councillors and most particularly councillors kubanga ba councillors abamu abangi baavu kati regime eyinza kutekinga that advantage okuba compromisinga naye mukimanye nti bw'okkiriza n'obeera compromised ojja kubeera compromised once and for all. Ebyobufuzi byo mmanya nti bya myaka 5 manyi togenda kudda era kyembagamba muyigenga mumwefumitirizenga gundi yakyuka yali opposition n'akyuka n'agende wa Museveni kati kuruno afuuse atali luddawa murabe engeri gye mweze n'olweyo mubeeredde ki bwakimubeeze so ekyo engezaako kugamba ba councillors baffe banga ndaba be bali galibo in fact nja kusala amagezi njire omuntu gwe njogera naye imuwe ekirowoozo kino ba councillors baffe n'okusingira ddala nga mu Kampala baagala ka orientation baagala ka lecture baragala ka lecture oba principal waffe ayogere nabo oba babawenga basaalirwa oba secretary general asooka ayogere nabo babarage kubo kubanga mmanyi bangi tebamanyi kyakukola ku council. Yes, bano bakulembeze sebanyooma naye they are very new in leadership. Oluusi baana bato kino kano kayisizaako kubanga nkalaba ndaba kyogedde ti nkikulu nnyo nange ndowooza tuyinza bakowoola eri ku mukutu gwaffe gwe oli jjajja mu field eno nja kufuba kantandike ffe tusazeewo
ne mukulu bya Lugaba mwe bingi nti muli bapya mu field mwabaze bakansala banchi bonna mujje mukulu bya Lugaba agenda bawa oba tujite free orientation muyinza okuza tuli basente mujje agenda ajja kuita mu principal bogere nabo nja kuita ka press conference mu protocol nja kuita mu protocol imbere n'omuntu gwenguze kirowoozo kino sina bakampala boka igwanga damba n'emirirano bonna bana babarondedwa basooke begeyemu mugenze kukola kino na kino bamanye biriyo kubanga waliwo obukulembeze waliwo bonna bajja kukola executive titwagala mu rwaniro obufofofo kiyinza kutwawulamu nikiraga ekifaananyi kibi kya nuupu kubanga manye n'okusingirira mu Kampala ndaba olutalo nga murwaniro obufo in fact kabeebe baye MPs banuupu nabo ne ejeyo ate higher level manyi nti bajja kukikwata bulungi baleme okumara gagamba nti nze ngenda kubeera gundi kubanga definitely it is automatic leader of opposition ajja kuva mu NUP n'ebifo birala byonna ebingi ebikusifu byo mu parliament NUP yajja kubeera ku mwanjo ng'egaba naye ekyo kyo principal ajja kukyekolerako si kukirowoozaako teeka akikoleko sena kumugamba nti kikoleko kubanga kyekiriwo parliament amanye enkola gyekolamu bajja kutuura Mpuuga ekikulu alina omusajja gwe bayita Mpuuga very intelligent and focused yes I trust that man so bajja kukwatagana barabe engeri gye banaakoramu in fact I can predict Mpuuga yinza kuba leader of opposition I don't want to influence anybody naye nze mukuraba okwange kubanga manyi principal omuntu gwa nasarawo ajja kuba oyo now nga bwe mbagambye principal waffe yabadde ku mukutu gwa Facebook nayogera buli kimu press conference yayise ku mukutu gwa Facebook nakitegeddeko era nakyogeddeko jjo nze ngamba teyabadde ensobi omwana yagenze Busoga ne bamugwikiriza oba babya kwerinda oba babbi ne bamukuba ne baba DR forms ndowooza ababbi abo baba baki katugambe nti babbi n'ababbi baba DR forms sibalabanga ku munsi naffe tukyewunza naye ekyo nakibagambako dda nti bwoba olina DR forms nga agamba nti sofa abatamanya ngamba bakatwara DR bakaconfiscatinga DR forms 1000 kintu kyamaanyi nnyo 1000 DR forms zino declaration forms zino bwe bujulizi bwe tutwara mu kooti kubanga returning officer basayininzeeko n'aba agency mwona musayininzeeko obujulizi obwe tibowakanibwa tosobola kuwakanibwa abo deetako wano mwona musayininzeeko kooti bwegenderako kyova olaba to me the regime is panic. That's why olowooza baana batwara DR forms nakibagambako I warned them ojukira nabagambako right honorable Mama Mbabazi nga yakava mu kalulu nga Kizza Besigye bamusibye tasobola kuwaaba ye yagenda n'awaaba naye bwe yari agenda mu kooti the following day the previous day buli lawyer we ow'amaanyi eyalina obujulizi bwonna DR forms office erikoro endelina kasete zonna nibazirumba byonna obujulizi nibabutwara. That was almost the end of the case. Naye Mbabazi ngeri yalina amagezi g'ebyamateeka na insisting nibagenda mu kooti nibayita mu kubedera nibagamba nibateeka ku Ningereto Commission yebereeta obujulizi. It was very, very wonderful. Ngoraba state ngeri gye yaswaramu nga evidence ziyika buli kye babuuza nzijukira Kigundu bamubuuza n'abula kikudamu n'anywa amazzi tu ngoraba recommendations ze baleeta mu kiseera ekyo ze bakola ng'abalamuzi bonna olwaleero ze zikankanya bano
chofora Kyagulanyi tebasobora kumukiriza agende mu court. In fact, let me tell you this, nze nganze bya Rugaba, in my opinion, Kyagulanyi nobwo atagenda mu court, nobwo atagendayo. Ate lwaki tagenda? No, if chetwari yagadde that overwhelming evidence, then no kusettinga kyetuyita precedence. Kubanga nze kimanyi bona kumpi bona ba kada judges bajja kugamba, yes, bayinza n'okugamba nti evidence tugirabye naye kusinziira ng'akalulu bwe kafaanagana ng'omusaayi guyiika ate tusobola kubaza mu musaayi. Bayinza okuteekako manyi mu 1980 towards 80 mu 79 Ssemugerere ne bane bawaaba nga bagamba nga bawaaba eri government nti Yusufurule mugenzi bamujja mu bukulembeze mu bukyamu. Kooti mu biseera ebyo yaliwo yasala omusango, Ssemugerere ne bane ne bagusinga. Nomanyi final judgment bwe bakola nti omusango mugusinze tukiraba Rule bamujja mu bukulembeze mu bukyamu. Naye kooti eno terina buyinza obuza Rule ku bwa president. That was the end of the case. Oraba. So ebiseera ebisinga oluusi tuba twagala president zibeerewo, oraba kati nkyajjukira. So ebintu ebifaanagana ku bwe bityo bye twali yagadde oluusi aleete. Naye Kyagulanyi nga bwafaanagana n'enkuba gyakubyemu akalulu, kumpi buli muntu yenna kabewa NRM akiraba n'obwo atagenda mu kooti. Political statement gyakoze mu Uganda yonna emara n'obwo abatagenze mu kooti. Yes, asobola kugenda mu maaso n'agenda mu kooti, nze n'obwo abatagenzeemu, nze Kyagulanyi kyamaze kunkolera mpulira ndi mu mativu. Kino kyovora bangenda kukikwasaganya ne press conference eyambayo. Mbayo abatamumanyi ye Minister for the Presidency. Mwana watu mu biseera byadde ekyo kyali kifo ky'amaanyi. Naye mu biseera bino bya Museveni engeri gyayikoleramu ebintu bye ali bwatyo. Mbayo y'omukyalo omwoli gwe bagamba nti yakozinga okukwatibwa kwa Kyagulanyi eruuka. Era yabaragirira nti wonali wano n'emmotoka y'emu yaliko kye baali bamulanga nga baagala kumukuba n'okumukuba kyokubiri muraba Ruhuka Musoga. So Mbayo yakoze press conference narumba Katikkiro wa Buganda, narumba ne Kereziya nti ibe bakoze kinene nnyo Abaganda abantu bo mu Central okukuba inari mu kugiteeka ku ttaka. Kereziya wamune ne Mengo kubanga yagambye nti Katikkiro wa Buganda nti yabadde ayogera ebigambo byengenda kwogera ye nkusinzira ku iye. Yabadde agamba nti Katikkiro wa Buganda nti yabadde ateekamu Abaganda omuliro nti tibaronda NRM, nti baronda omuntu asimanya asobola kuba federal, baronda omuntu anaabawo ebyabwe. N'agamba nti abadde ayogera kati nga alina sayidi gyawagira nga ategeeza Kyagulanyi ne Katikkiro yamwanukudde n'agamba nti ebyo byabwewusa. Mulemye kukolera abantu babazudde nti timwena kye bakoledde nimutandika kuneekwasa. Banga Mbayo ye yeesigamye ku kintu ky'okusosora era yakikomezaawo nti Abaganda kati batandise kulonda nga basosora. Naye nengubwe tuli kugamba abantu oluusi ba ministers ba President Museveni n'abamuwagira oluusi boogera ebintu oba lwa excitement obanga tibarowoozeza nnyo. Nga bwe ntera okubagamba ndina mukwano gwange bamuyita Ruzige, Council Ruzige abadde chairman w'Emityana. Owanupu ye yamuwangudde naye omanyi Wanupu erinnya lye ye Mugisha Patrick.
Mugisha Patrick omwestana imwe bantu mwe kyembaga mu western kati bwinze bwembaga nti omuntu ye nagamba nti Buganda esosora oba Baganda basosora oba olowozeza mpora. I don't want to be impolite. Kankozesa kagamba ako oba olowozeza mpora. Ruzige Muganda ababadde bamuronda baki Baganda kati kuruno baronze Mugisha oyinza kugamba nti basosoze basosoze balowooza mpola Sempija obiseera byonna babadde bamuronda nzijukira ngali RDC Masaka navayo n'omukadi ne kukadi ya NRM yamulema najanga independent abantu ni bamuronda awo tibali na buzibu olwaleera mukubye ye Katabazi katawo bali n'obuzibu ero mu western ati bano bantu imbasomeseza mbayambye nnyo naye tebategeera oba nkozesa ekigambo ekyo kubanga bwogamba nti Abaganda basosola nze mba nkwewuunya ne Katikkiro byabadde ayogerako kati mbayo nkubuuza bw'oba ogamba nti Katikkiro yaragidde Abaganda ne balonda Kyagulanyi n'awangula gwoli Musoga Kyagulanyi yawangudde Busoga ebitundu 5 ku buli 100 Kyabazinga yaragidde kama utanditera si mukyala gwe Kyabazinga ye yaragidde kati ate ekyo kumanya nti abantu bano okulowooza kwabwe kunsobera kumpe buli Musoga owawagulu kabe speaker kabe minister Namuganza kabe former minister Migereko bavuddeyo ni boogera ebyabakubiza nga bunafu bwa NRM bo bakiriza owulira kakati mbayo gwe mbayo n'ubwamba yogwe speaker ayogere Busoga n'ayogere kyamukubiza n'ayogere kyabakubiza speaker oraba bululu bwe yajeyo bungi n'Ekyagulanyi yo naye wanguddeyo oraba voting okuronda kw'abantu gwe kufanagana kati wa NRM ye speaker wa wegwanga wa NRM nenga Kyagulanyi wanguddeyo ne bamma mu 7 akarulu mukubya rugabo naye ekyengezako kubagamba abantu bonna bavuddeyo bayogedde nga ku bintu nga 3 biri ebyenzize nga mbanyonyora ebyana banyonyora mu Buganda nti lwaki President Museveni tasobola kuwangula Kyagulanyi nimba nyonyora ne Busoga ekiriyo okuvuba ennyanja eyo mwagibanyagako nimutandika kwefubira mu nga abantu Abasoga bakimanyi anavuba mu nyanja Kadaga yake nyine yavaayo mbajukiza bujukiza kubanga tulina abantu mu gwanga muno abatajukira mangu naye nubwo nabanga bajukira nze ndinga mubuulizi w'enjiri enjiri buli lunaku babuulira golowooza lwaki yes abukubanga abantu bugeto bwe bali speaker yagenda ku nyanja niyegalira abasirikale in fact sikubegayira yatowa order nga speaker nagamba nti sidanga mukuraba omuntu yena abonya abonyezi bw'abantu mukomye kuba abantu bafe no kubata speaker naddayo enkeero mugo gwavuga ku nyanja bakugambe nti enkoni zakola mulimu gwazo nga bali bamutegeeza nti amateeka tugajja kugwe gaina je gava yes era tadangayo n'olwaleero Abasoga balima ebikajo akati nzira mumbayo kyekindese banga narabye nga atakinga nupu nze gwe mulimo gwange kasita ndaba omuntu nga arumba nupu nga nkomawo nga tukwatagana ebikajo bwo birima ekamuli tobitunda iganga bwo birima iganga tobitunda jinja kyovura mbabuuza nti mwe muroza Abasoga basiru fe wafe ekabalo lima amajani nogatunda ekanungu awo tiwali buzibu ente tuzireta ntuzitunda mu Kampala awo tiwali buzibu Abasoga mubaleke Busoga nayo yazukuse nga Buganda bwazukuse kati ezo ze regions biri goraba nga Busoga ezukuse Buganda yasose bona bazukuze wamu kati nchanyonya ndabe region chi esobola ku giving in neddayo ekyambuze kubanga ebintu bingi ebitasobola kukolebwa eyatwala ennyanja Katavuba sikiwanta kyagiza ebikajengere byo kimanyi
naliko ne minister mu namuganza kuchoreka mwogere wewe urumuna muzira mu studio ni furuma ngagamba nti obwavu businze okutta busoga kivude kubikajo ngagamba ntakataka bali nakatono neko nabakateka mwebikajo kate ebikajo bibanga tibina bakubara omuntu naja nabirangura namuwange mitwara 5 uri nazikwata season egenda kugwako nga tali na yade n'ekikumi atenga bikajo bichaliwo tali na wasa obusente bulibwa gwawo akataka kona yakateka mwebe akorechi chovura obwavu mu Uganda obwavu webusinzo okubera mu Uganda yona ne busoga mweri kakati mukebuganga tunabakweyongerayo komasa waliwo ekintu ekikulu nnyo abatuuze kibalina okumanya naddala bano mikwano gyaffe abatali mu ggwanga n'abali mu ggwanga okutwaliza wamu omukyalo nombayo mu analysis gwe ng'omuntu mukulu bya Lugaba olowooza yavudde kuki okutandika okwogera emitwe ebyayogedde nti okugamba attacking Nuupu olowooza asinzidde kuki nedda you see Nuupu yabakubye nnyo kati bona balinga abawungu naye ate ekizibu bwe kiba kikuguddeko osande obeere mukakamu kati olaba Kyagulanyi is under katujite prison ali wakasi musibe ne buli bwavayo kwogera yogeza bukakamu n'obuvumu oyo ye mukulembeze obiseera ebisinga osanidde obeere mugumu statement zokola just in the heat of the moment olina kwa mwegendereza kati bo bambe mbayo okuvaayo yarowooza nti waliwo ekyatangira kumbi ayongera bwongezi ekiwundu atokwagala okukitakura ate kivunde nnyo kibeere kya mutawaana kati ekyokulala mbayo yarumbye Ekereziya ey'Obukatuliki n'agamba yayogedde ebintu bingi n'agamba nti Ekereziya tiyandeyingiriza mu byobufuzi yandikoze omulimo gwayo ne bakora ebyokusabira abantu ffe ne batureka mu byobufuzi byaffe ekyo kimu n'agamba nti Ekereziya yakoze kinene nnyo okuleetera NRM okugwa mu Buganda nti babadde bagamba nti n'omumisa babadde bagamba nti munege mwanye emyufu bwe mulowooza abafaaza bo tebawuliriza flashlight munange no bajiwuliriza ffe twabagamba nti banange munoge mwanye emyufu ezenge desaredi ekyokubiri mbayo mwerabize saagala kugamba nti tamanyi byafaayo wabula mwerabize ayinza kuba bimanyi naye nga mwerabize ekisooka yerabira mangu mu ggwanga muno n'okusingira lino gavumenti si ne gavumenti yokka gavumenti ya Obote gavumenti ya Amini ezo zombiriri abaziteeka ku ttaka ne kanisa yalimu n'Ekereziya kakati kikyaza kakati nze ono mukazi bino byenjogera mwana muto tiyaliwo mu biseera bya Amini yaliwo yarowooza yenani ruumu okufa ekyamusa kiki ekyamusa kiki Bishop Festo Kivenjere yali bishop wange okugenda mu exile nga barwanyisa Amini lwaki yagenda mu exile. It was a struggle for all Ugandans, including the clergy, including the churches, including the mosques. Bona Amini bwe yatandika okubonyabonya abantu kumpi abana Uganda bona mu bantu ku bibinja byenjawulo byonna byavayo ne bimulwanyisa weewawa bamu yabatanga jenani ruumu mbayo tamanyi nti eno gavumenti kateriwo abanadiini bakola kinene nnyo mwabo kamujukize bujukiza yali Festo Kivenjeri yali bishop w'Ekabale omulala yali Cardinal Nsubuga omugenzi nente ezalibwa mu lutalo ezimu bazija ku faamu ya Cardinal Nsubuga ngaziwa abayekera bawanga ngusoli above bakube Obote bali bakuba Obote
ndowooza mbayo yali tanaba kuzaalirbwa oyo omukyalo omukadde nawe kakati nkole ki kakati kyenkugamba yesebo ne President Museveni yekenyine ng'akomyewo nga tutandikise kukola constitution tiyerabira era ewaffe yajjayo faaza tibanyendera mu bantu 10 be yaronda nabo babeere ku ludda lwe nga bakola constitution eje twayitanga CA Constituency Assembly faaza tibanyendera yaliko faaza tibanyendera y'omu ku bafaaza abanabyabufuzi abatagambika iyo tayogerwako tosabira kumugamba toyogera ku byabufuzi oli munabyabufuzi mukukutivu era kugamba nti what is politics tell me management of society that is the definition of politics mbayo listen to me just go to the dictionary and look for the definition of the word politics katanata munabyabufuzi ayinza kugenda mu maaso agambe nti nenda politics tibaligenze mwali partisan naye singa tibagenda mwali partisan ate bakadino bali badde bawagira mu 7 ba bishop Kivenjere bali badde bawagira mu 7 ijo lyabaramu wano bwakuba nti Rufaza Rukoda abadde minister wa ethics and integrity yagenda mu government ya Museveni kubasabira kubawa makasakaramento ate yali angabye kode name bino byonna mbyogera nga nzira mu mbayo bwe munavangayo kurumba Kyagulanyi nga nkomawo eno button number yes nga nkomawo nga mbanyonyora nga mbawutura naye mbawutura n'obuwombeefu muyige mumanyenge byokwogera makulu bya Rugaba nze kyenyisango kunewunyisa nze bali badde basiima mukulu Kyagulanyi kyakoze akubaza okufa naye ate okumwata politics mwateekawo wakyo okulonda mwateekawo maybe ekigambo politics babadde tebakimanyi bafaaza tibalonda balonda kati balonde ki nga tibategedde omuntu gwe bagenda okulonda bafaaza twali baveeko naye kati nze ono yafuna ate omulimu gwa minister for presidency nga tamanyi politics tereke kukigendamu oyo omukulu yabeerondera yo yamanyi nti nze ndowooza ono weewaawo kyova olaba bangi basirise ne minister for the presidency ye yavuddeyo yakoze press conference munna kakati ng'ekino kyemubuuziza nti Kyabazinga ye yaragidde Kyagulanyi kuwangula 75% mu Busoga ye yaragidde Kyabazinga ye yaragidde ajja kiddamu oba bamuyita Katuuki nabo bamuyita Katuukiro bamuyita Katuukiro yayogedde Kyagulanyi lyokaba utule ate mwana wo Kyagulanyi nga talinayo mubaka yadde n'omu naye bamuyira akalulu mwalinsi byonna bye mbabuulira teri asobola kumpakanya kubanga buli kye mbabuulira kituukirira nabagamba nti Kyagulanyi n'obwaba nga talina mubaka yadde n'omu mu kitundu asobola kukikuba furaati Busoga kati yenjulirira talina omubaka yadde n'omu naye olaba mu site bwe baze kulonda ku site atabawutudde Kasolo kati wanupu yakulembera Jinja City je bagana Kyagulanyi okugendayo yojukira nti Kyagulanyi mu discourse ze bamugana ne Jinja yalimu kati huyo wanupu ya site kati ye road mayor kati munamukola ki kati road mayor gamba road mayor yogedde jangu ate ono mugana mwamugana kugendayo kati oya wangu deyo muzimu alina mukomera Kyagulanyi kati alina mukomera so bine bintu byenjogera kumpi buli muntu abiraba naye abantu baforumu tibayiga nti abafaaza babadde bagenda mu misa ne bagamba nti munoge mwanye ezengedde bali bagambye banoge zitengedde nanti ezayiro zibamu ekiwuka bweyengera bwetebe ekimu ekiwuka ate ya green ebe ekyali ekirala kambabuulire buli gavumenti yena weeva ne weekoma bw'olaba n'abannaddiini nga bakuvuddemu manya nti byose babikutuka in fact batuwadde na bwino nti n'abannaddiini babavuddemu mu bitundu bino ebyo boogere bye babakubye nnyo kubanga n'alabye nga kibalumye nnyo ate nze singa mbadde bo kubanga akalulu mwakatutte mu ngeri yamu mugamba mwe mwawangudde katawo wali basiza kasiriso n'otarajana wowe ekyatukubiza kikino ekyatukubiza kikino ne mutereeza oba kakati ebyo byonna okurajana kwamwe
kona kwetolera ku kintu kimu nti Kyagulanyi yabawangulidde ddala abakubi enswanyi. Yes. All right. Kakati n'olw'ensonga emikono gyaffe bana Flashlight Channel oyo gwe bayita mukulu bya Lugaba musajja teyerya ntama kasita embeera ebaawo nga tesanyusa wawaali avuddeyo okwebuuza n'okunnyonnyola ensi ki mu bantu bonna gwavudde n'okukola press conference avuddeyo okubannyonnyola ensonga zino n'ayogerako mukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi ku press conference gyakoze abayitiddemu awamu ne Minister Mbayo nga tumaliriza natera kumaliriza era Kyagulanyi yagumiza abantu be n'abagamba nti mupondoka mubeere bagumu era tugenda mu kulonda mu wiiki ejja wabulayo ennaku 2 era bwe tunagenda okulonda buli wamu mukulenga bwe mwakoze mulonde nupu manvuli yoka manvuli yoka kino kyongera ate okukakasa nti owaye in fact ebintu byonna bye tukola nga tulonda nupu tugezaako kununula Kyagulanyi mukomera. All right. So mikono gyaffe omanyi mwatusaba nti mukwegabula bamaliriza this kind of episode tudda mu version akoluzungu akatono nnyo kumu abantu abatategeera Luganda oba the local language. So mutukirize tukomao mu Luganda language katukomeo mu Luzungu version in a short moment. When the commander said you shoot you shoot and ask him the reason why he was told to shoot, but after shooting